Badblack atabuse omwana omwagala ku DNA bannange byonna mbirina masa oli ku Suvi News Extra video jimpe like era gwe natana subscribing mukwano subscribing wenyegene mu notification bell oli mweso wanga byonna byemba ntyekayo munange Badblack abadagamba nti omwana wa Kimswag naye amaze n'abikyusa n'agamba nti omwana wa Ssapuya ono eyasambira mu Uganda ni Cranes banaye kasoke mbatereko ka video kano namwe mwe Tambuza video eno etuke ku mwami Ssapuya Eugene eyali asambira mu Uganda Cranes footballer kati ngali Sabia. Mwami Ssapuya Eugene oba oli mukwano gwa Ssapuya oba oli mama oba oli tata oba oli muganza we mugambe right now njogera with a respect. Edda twakozesanga mu mwana y'abantu mangi kati babajjeko DNA. Ssapuya Eugene I'm requesting you for a DNA. Gwe ne muwala wange Davina njagala DNA nga sirigambo. So nkwetaaga nga nkyali mukakkamu ojjeko DNA kubanga nze sijjukira Kim fucking me that okufuna olubuto wabula you I remember you twadeting ogutali mulundi gumu oba mirundi ebiri twekola ogutali mulundi gumu oba mirundi ebiri. So Ssapuya Eugene I'm requesting for a DNA nga abantu abakulu bwe kakutulawo kano ka video hit my in. So Ssapuya nkyakuwa ekitiibwa njagala DNA bwoba omumanyi Ssapuya nga oli nnyina oli kitaawe oli anti oli kinjagala DNA ku muwala wange Davina because you well know ebiseera mwe twedatingira muwanziniranga osobola obbibala n'ebiseera mwe nazaayira omwana so njagala DNA ate okimanyi bulungi tewakwesanga kondomu si bwe kiri ate era okimanyi bulungi nali nkugambyeko nti nfunye olubuto byonna obimanyi nagamba nga nfunye olubuto ne nkugamba nga omwana muzadde buli kimu kimanye. So Ssapuya I request for DNA test ekulwaningibweko ne muwala wange ekyokubiri Kimswaga bwawulira nga toli mu mativu naawe jangu bakoleko DNA after all omwana obadde tolina kyomuyamba. So Kimswaga naye oba owulira nga wekakasa omwana wuwo jangu baddemu bakoleko DNA ey'okubiri. Badblack naye ensonga aziyingiddemu Brunoke emitawaana mirere mbina masa rape kyakoze shiba kalungi bannange kyetaagisanga mukyerabidde ku kaakano akatambi ak'obuseegu bannange ennaku zino abantu booli mwakingisaha salubuzeeko bannange byaliya ne skin byo bikaabiza ddala amaziga mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muli bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpe like era neesaba gwe wenna ate subscribinga era onyigene mu notification bell. Abantu ba iPhone because ekisokera ddala iPhone zafukanga bijanjalo tezikyayina kitiibwa ze kyalina edda nti kakati n'amaka gataliimu munnyo so olusanga mu iPhone iPhone mu kujajamibwa bwe batyo akatiibwa iPhone kebadde esigaza kabadde ka charger nga munnange ne wooba kale newe kiba ki tojja gisanga wala era nga wa Android takyajingisa takweyazikako naye kakati ki kyemutegeeza okubeera nti nno charger ya Android byebyo ye munnange nakitto omukyala kw'okutera agamba iPhone zo munaamaka agatalina munnyo osanga nga nago gali mu iPhone bannange naye nga weegendereza bannange wadde ndisinga naye nazaalako bagambe ndisinga naye wazaala naye nazaalako Davidi katoweeka n'omwana wo kata omwana wange finally abantu mangaka atafira mu galale bangamba omukazi omuliddayo nga talina musajja sebo musajja ow'ekyama mumulabye musajja ow'ekyama naye tuyimiridde ndi bulungi nnyo naye nga bali mukwano guli ogw'ekimemete ye njogera ekindeke kibannaye nga nammwe ebintu mubyerabirako bannange naye abasajja kikyenye nnyo ab'ennaku zino bumu abakwana naye mujja beekwalira tebe nga tubitadde ku bbali munnange munnaka eziyise maaso awo wavayo omuwala ali mu TikTok bamuyita Badgirl n'agamba nti King Saha yali amukwana era yamusaba n'obutambi obw'obuseegu n'abumuweereza biki King Saha nga ye talina kyanyega munnange era omwana n'atugamba nti mwana muwala ono Badgirl yali anakwata ebitundu bye ebyekyama n'abiweereza King Saha ne King Saha naye n'addira ebitundu bye n'ebya mukyala we ali ewaka n'abimuweereza ne munnaye nga wamanyi kino King Saha yitasemba nakyo amaze n'ayogera amazima
mbweri yali fake account wabula teyali kingisa abannange oba kino kigenda kuleka ludda mwana muwala Badgalo omutikisooka ate nga nkugyeyo ye munnange ate mulowooza champion good tayongedde okulumya Kampala Parents kw'otadde ne musikasi munnange mwana mulenzi ono emisomo gyo gitambula bulungi eno ne music watambula eno mami waffe webamuzimbira ku nnyumba empya bannange kwegamba ye ebibye mwana mulenzi champion good bigenze bulungi nnyo ate taratibu nnyo nga oluwombo lw'enkoko bannange awo nno omulaba naye mu kayunifoomu nga ava ku ssomero bannange ate ye ne Badblack kiki kyotwagaza munnange ye yuno wano alumiriza King Swaga okumukwata ebyempaka era munnange ye omwana gw'alina omusajja yamukwata byampaka era munnange wano waasinzidde okujavuna ddoola ku bigambo bye yafuddeyo n'ayogerera Brunoke munnange omanyi ddoola yasuusa Brunoke okuva akagera akasooka paka akaviiri akasemba bannange abakazi toogera bannange tetwerekerezayo yadde kaamana kamu kati Badblack kasooke mubaweeko wano nammwe ate mube nga mwewulirirako ekisolo kivaamu amasira n'obeera n'omusajja ng'ekisolo kivaamu amasira abakyala muswaza n'obeera n'omusajja ng'ekisolo kivaamu amasira ng'ekisolo kiwunya ng'awunya ettako naye ate nga muyina omwana n'obeera n'omusajja tasala byoya akyumuuka naye ng'akuzinye okutuusa lwe mwawukana era muziri ebiseera biri we mwanyumirwa wali tomulabanga mbwe ettako liddugavu oba omunyo gukuumuuka guvaako evvu tumala kwekoona olwo ne tujjukira okubuka kati ndi musintawana abakyala nze mbeerayo nga mbalaba nze mwe human rights defendant era ndi ku ddembe ly'abakyala but something kijja ne kikuyitirirako so disgusting mukimanyi nti bino byonna mugenda obivaamu nga mwenna muswadde ffe tulina obusajja kati nze nina ako kataata k'omwana wange kakimuswaga nze bayigawe kimuswaga simanyi nakasolo ke sikalabangako naye ye taata w'omwana naye oluusi okatunuulirako nti n'owulira nga n'amaaso gakuluma naye kati am I going to change destiny kati ye taata w'omwana naye nga sebo nkayinamu omwana simanyi how we fact nze simanyi kimuswaga simulabangako ng'ali bwereere kimuswaga simulabangako ng'ali bwereere naye tulina omwana myaka kati 12 tulina omwana simanyi kasolo ke we kafaanana simanyi oba ayina ekiseera simanyi oba mukomole simanyi oba si mukomole naye tulina omwana nze mbabuulira simanyi oba yanzina atya oba yankola atya oba yankola naye tulina omwana tulina omwana myaka kati 12 agenda mu ttiini naye ebyo omubikkirira kisiraani kiri awo kitata ky'abaana n'okireka kitegeera lwakuba kimuswaga kyasinga kwali kimuswaga oba omukutte bulungi amataayi avaamu ekyetaano nze sirimba simanyi kimuswaga tuyina omwana naye simanyi kasolo ke simanyi bimukwatako simanyi bwerere bwe oba mukomole oba si mukomole so okutwalize wamu kimuswaga yankwata bukwasi nga tutamidde olubuto ngendo dutegeera nga lwa myezi 5 nga sikyasobola kajjamu kateeka ku ttooyi tulina omwana tetubeera nga tetudeetingangako tetwekubirangako tukofoke twaliko abamukwano sideetingangako kimuswaga simwagalangako tanjagalangako tulina omwana
Byo munanga ate ebigambo bya Badblack yate mwana mulenzi yali ansikini munange yesaawa zonna abantu bangi abamweweera okwagala okumutera ng'amanya weegali wano mu kavidiyo munange oli ng'agasomera munnaye mu nnaku zino zonna basiiba na kubasawo kambateereko kavidiyo. Ne abitezi baasiibanga ntwetwe. Ate awo mu restaurant we baliira emmere nga bagenzeeyo eyo. Kaakati olunaku olwokuna bagenda basatu. Yagenda Bajjo, n'agenda Abitex, ne wagenda ne Kaye Wisdom. Kati bwe baavaayo awo we baasibira okulya. Omanyi Kaye bino bye yeeyogeza ennyo ng'awanika emikono ng'akuba emikono, tujja kulaba show bw'eneebeera successful, tujja kulaba ng'ayogerera waggulu. N'addamu n'agamba mbukale tujja kulaba ebyo nawe binaagaana tujja kulaba. Era yagambye we binaagaana mbu waakiri bamuggyawo bamukubisa laddu. Era mmwe abasabira alien skin bakadaama musabe n'amaanyi nnyo Katonda amuteekeko obukuumi. Kubanga abantu bali serious, olaba Bajjo yagenda n'ayogera n'essaati n'agijjamu. Abantu bali serious bano. Kye baliko bakitegeeza ebintu mubiggyemu omuzannyo. Baana mwenga muyina bwi. Tumuyina ate muyitirivu ekyo kifumalu kisekka kyakwata jjajja wa mukwano gwakyo. Era we kikomerawo e Uganda, we kikomerawo bagenda kisiba era bakikuumye. Sinakindi n'okukitta okukisangulawo. Ekyo kikaye Wisdom ekyo kyansuulira omwana era omwana waakyo ndi wano mbonaabona naye. Mbonaabona lwa mwana w'ekyo ekisajja ekyo. Nze nakisirikira busiriikiriza naye nja kuvaayo lumu nja kukyana. Ekyo kikaye era nja kukyanika. Iye nja kukyanika kyansuulira omwana. Ebintu birimu eddogo bantu mmwe mulekerawo okusaaga. N'abo abantu abazze mubeebalize Katonda abazze mu show ya Champion Gudo. Yogera mpola Kaye munnange. Si kwogera mpola omanyi byesirwaza nnyo. Kyogera kyonna kisuula emikola kale ali ekisikini kyagala kutta waaki. Kaye mwasisinkana. Lwaki kyagala mukubisa laddu? Nze Kaye mumanyi nze ndi mukyala Munyankole.